abalungi bannange mugamba mutya bassebo ne bannyabo. Ndine CEO DK omukugu mu kukyusa emmotoka ebadde eŋŋaana n'efuuka enzungu kafulu gweoyagala kudizayiningira ki bampa amataala boneti kiki gwe jangu yakoze ate ku yatata Bobby baba wogirabako ogamba yakava Vietnam yakava ebweru. So bannange ye mugenyi gwe nyino olunaku olwaleero nsanyusa okusisinkana n'okusanga sebo ndabika nze nsinze gwasinze mukama wange obudde nsinze okusanyuka ennyo nnyo ye taata era nebaza Katonda ate atusisinkanyiriza olunaku olwaleero era ne mwebaza olw'obulamu bwatuwadde ya abantu nno bulijjo bakulaba agamba omusajja ayaliwo oyo bana omukulu leero nzaamulina amanya n'eddoboozi nze Dike bali luno okuva mu Dike Car Modifications Uganda era nga yenze CEO yeebaza mukama w'ekirabo ky'amagezi wamu ate n'omukisa gw'abakasitoma gwenyina olunaku olwala emirimu gitambula gitya gigenda gitya bwe kyobamanya awali Katonda tewali mbeera etakyuka era n'olusozi lwali olaba nti luwanvu Katonda aluseeteza ne lukendeera bwe kiri aganga amatuufu yenze Dike bali luno nayo n'erinnya lyange ery'ekikere sijja lyogera nga ne musajja wa Lugave nzaalibwa Lugazi omwana nzaalwa ye Lugazi nkola modification onjogera modification ebintu bingi bisobola okukolebwa modification enze ndi wa mamotoka nzimba design za fashion za bumpers kugamba nzi nkole emmotoka n'ekyuka okusinziira bwe yali erabika ne tugikolamu upgrade tukola panel beating kwe kugolola frame alignment osobola okugolola emmotoka naye nga yeetaaga kye bayita frame alignment nga bw'ogidda mu nsonda ey'emabega n'ogitunula bw'oti nga bwano bw'oti ng'eraga teri straight zezo zolaba kukubo ng'erimu kano ddala nga zikkanta kati yo kanta naye wabayo emmotoka nga yakyama kati naawe ani yakuyigiriza omulimu guno era ani yakusikiriza oguyingira? Waliwo omusajja Munnakenya bamuyita Shani yanjigiriza omulimu guno. Nze okuva obuto bwange nali neegomba nnyo okukola emmotoka za waya era nze nkutira abazadde abali eyo mwenna ekituufu kiri nti obanga olina omwana wo ng'omulaba alina ebintu by'akolaakola nga kuzinga bumotoka bwa waya nkusaba nga nkwegayira oba amagezi nkuwagaabuwa nti omwana muleke buno obumotoka buno waya nange omwana omuleka kimuyamba okuvumbula kimuyamba okwongera okwetegereza kale ssebo nze njagala okutegeeza nti ndi omu ku basajja abasinga okwonoona obuledyo bw'abazadde baffe ewaka nga twebuuza ani ali munda muno ayogera nange era kyekyankoza amawulire bw'ogigwako n'ogyekenneenya mu byenda yonna ani agezaako okuweereza obubaka eri eggwanga ye atudde wali ku mutalaki afaanana atya ssebo njagala okutegeeza nti ze zimu ku nsonga zino okusobola okuba nga naffe ate ensi kati etwenyumirizaamu nga tukola modification nti twafaayo nnyo okusobola okuba nga tunoonyereza obuzibu buvaawa naye mukama mulungi ekiseera kyonna nze muzadde wange yandeka muzadde wange mukundeka nensobola okubeera nga ate noonyereza era leediyo za mama wange ze natta nyingi nnyo ng'agigula n'enginoonyereza era sebo ne ku kyalo leediyo ezakyankananga banoonya nze nga gwazikanika naye nga sigaako bwamakanika bwa leediyo nejja sokera nomanya nti eno eva wano edda wano eno eva kyega red positive black negative so kyanyamba nnyo okusobola okuba nga ate osanga nti ate ntuuka ne wano wendi esebo kale naawe mu lugendero oyinamu abakwatiddeko ng'ojjako oli omwami yakuyigiriza? Of course nze abankwatiddeko nyinza okugamba nti byonna ziba nteekateeka za Katonda sigamba nti nsoosowaza nnyo Katonda naye mmanyi Katonda yagaba omwoyo w'amagezi yagaba omwoyo w'okuganja kitegeera so nze ng'omuntu nzikiriza nti buli kimu kisa kya Katonda kasofa olinamu nawe ku baana b'oyigiriza? Ninamu abaana benjigiriza lwakuba nti abamu be tutannaba
kugamba nti gundi genda weeyimirira ate be basooka okutuddukako nga tebannabaako na bwe bali naye kati abo watenze ne obaleka ne bagenda n'ensi abakkiriza otambula naawe kuba tuba tuzimba kampuni ennyanja buli weebeera nga like eri wamu nga wala live na Lake Victoria ogambe bagita Lake Victoria naye singa amazzi buno obugagga obuyiwamu mu nnyanja bwesalako kitegeeza eba tekyali ki eba tekyafuna amazzi gagifuula kuba nti nnyanja ejjudde so n'olw'ensonga eyo naye singa esigaza obugga obwo kigikuma okuba nga eyimiddewo nti eno Lake Victoria so abamu we bali abayizeeko wano beenjigiriza era nga we bali bakola kuba nze bw'oyiga nze kukozesa nobirawo ne tukola naye byonna ziba nteekateeka za Katonda oluusi Mukama alina by'aleeta nga akugiramu abalyolyomi bagende era abamu ku bwe bagenda ne bagezaako ne balaba nga tekitambula weekanga ng'ate oluusi gye baava tebakyasobola kudda kuba babeera basobola okulaba ku bukaawu bwabwe abatakyasobola kulaba bukaawu bwo bwe kiri kati birungi ki by'ofunyemu nga ggwe omuntu ekituufu kiri sinnafunamu birungi ekyali badde ng'ekirungi kyenfunye mu mulimu guno linnya lyodde eno singa ate mwannyiniryo enyinza okugamba naye nga nzikiriza kuba byonna byendiko okuteekateeka mirimu kuteeka mirimu sinnaba naye Mukama annokkiriza nga mubeezi nti obugagga bw'omuntu giba mikwano nzikiriza obugagga bw'omuntu giba mikwano era mmanyi Katonda ekiseera kyonna afaayo era nzikiriza nti Katonda ajja kusobolera nga bwe yanteeka mulimu guno kuba buli muntu Katonda yamutonda n'amuwa role gy'alina okuzanya ku nsi naye nange nzikiriza nti ekiseera kijja kukya kijja kutuuka nange ate omulimu gwange gwenyumirizeemu bantu ki bojjukira nga bo wamukolerako ku mmotoka n'ogamba omusajja ono namudizayiningira ekyuma na kakati akyantenda mmotoka nkoze nnyingi sizijjukira nga amazima mmotoka nkoze nnyingi sizijjukira nnyingi nnyo bosobola okujjukirako nkalenzi oba nga bayimbi ngaabo baani abo Namiki Wine Kabaata Miki Wine Kabaata maneja wa Kamiliyoni Mutima abo maneja ali abali bamuyita simanyaani bangi nno serebu benkoledde bangi gundi ani Arakimbo waabo bangi nno bangi benkolera abo basindika n'emmotoka ne tumala zikola nga baziweereza buweereza bangi nnyo so abantu abasinga obungi batera kudda eri mu kibuga gwe wasalawo otya n'ogamba kanzigyeeno ebbali Mukama buli wakuwa omukisa akuwa n'ebigenderako Mukama buli wakuwa omukisa akuwa n'ebigendererako kuba ffe teri aveeri n'agenda n'akonkona ku nnyumba ya muntu ejjangu mpagire naye buli lunaku olukya Katonda aba ne pulaani yaalo bwe kiri so kusoomozebwa ki kw'osinza osisinkana mu mirimu gyaffe gino ebisoomooza bisookera ddala weather Mukama tumwebaza nti bakasitoma baffe bukyanga tukola tuyinza okuba nti emyaka gye tukoledde benaligambye nti abayomba baali badde nga 3-2-4 oluvannyuma lw'okuba nti ensonga ya weather yetuleetera omutawaana kasa weather ebeera mbi esebo naye nga emirimu gitambula bulungi nnyo tumwebaza nti atubeererawo ebbanga lyonna era naffe tumusaba atukwatireko tuleme kumuswaza n'abamu ku bantu betukolera tulina abantu ab'enjawulo nti osobola okukolera omuntu ng'alina embeera ze abantu balina yiga bayige omanya embeera z'abantu n'obeera ng'ate weeyisa mu ngeri eyo ate n'abakuma okuba nga mukyali mu nkolagana y'emu kusoomozebwa ki okulala kw'osinga osisinkana mu mirimu gyaffe kugamba eki kale nze ku lwange tenyinza okugamba nti omuntu osobola omugamba aba ne wabaawo weather n'ekyankalana ne wabaawo kyetaaga otereeza n'ogenda okumugamba mukama wange ntuusa okwetondawo kwange gy'oli nakugamba we naye waliwo ebiguddewo binagamba ngonzise n'owulya nga kikutte ku mutima
naye nga Mukama mulungi Katonda atubadde ekiseera kyonna ate ngera gye tuva tewabadde wangu naye ndaba gye tulagira Katonda akyali wamu naffe era nzikira tukyayongera okuba nga tuweereza eggwanga mu ngeri ey'enjawulo. Bubaka ki bw'olekera abaana ng'ali ayagala kujjamu guno omulimu ng'agwegomba? Esingira ddala okuba ekikulu omulimu guno n'okuba ng'oli mugumiikiriza nga tolina waasiwaasi mu byanfuna. Osobola okuyiga ekiseera kyo ne kituuka n'oganyulwamu naye bw'obeera ng'odduka nga tolina kugoba kikubeera kizibu okuba ng'oyiga omulimu guno. Abamu ayigamu okukolamu kyakola n'adduka n'alowooza amaze naye nga toluusi tekiyamba. Omuzadde ng'ali eyo ayagala omwana we ajje eno gy'oli, ntanda ki gy'oyinza omusibira? Kuba abazadde basinga okubeera n'amavuunyavuunya. Abaana bangi be tuyigiriza era abazadde beegomba oyigiriza abaana kirungi era nange kinsanyusa nnyo. Naye oluusi abamu basitopinga lwa nsonga abaana batusumbuwa, osembeza omwana n'olowooza anaategeera ate n'abeera nga tategeera, so n'ofuna obukosefu ku mutima. Abajja nga beegonza ogenda omaliza ate muzze mu sikandoozi naye Mukama mwebaza nti ninaabo abaana bano bentendeseeko ate nga sifunye kunyigirizibwa gye bali. Bintu ki bye wandisabye ng'omuntu ng'ali eyo nga weetaaga okukukwatirako? Tugende obadde okya tugamba gavumenti okubayambako? Kati ffe tuli gavumenti yeetaaga otuyamba etya nti gavumenti mu kutuyamba tuba ne bye twetaaga mashini ez'enjawulo. Waliwo n'abantu abalina emitima egy'ekisa kuba nina abantu abaali batuyambyeko. Oli n'akugulira mashini bangi batuyambye. Waliwo n'abajjayo n'akwata grinder n'agikuwa buwi n'agamba mbadde sirina kyakuwa naye nkuwadde grinder eno ekuyambeko nayo mu mirimu. So emmere efaana bwetyo. Bintu ki ebirala bingi bye twetaaga okuyambibwa ng'abantu? Kati nze wano nina abaana benjigiriza naye nga bafiirwako bazadde baabwe malina naye nga okubayigiriza nga bafiirwako bazadde baabwe kigamba nti nina nolwa omutima ogw'ekisa ngamba Mukama anaatuyambira eyo era bwe kibeera. Kati abantu sooka oyongere obabuulire ebintu ebirala by'okwasaganya ayinza okuba nze nabiyiseeko kungulu tumalirize. Kati wano tusala zisanelofu oyinza okuba weetaaga emmotoka y'okubeera nga Sergeant Mahoney eno ebikula egundi nezibeera waggulu n'oyitamu n'owubabuuba ensi ne bagaayo mukulu oyagala enzigi zigule nga zidda waggulu. Mukama wa buyinza ekiseera kyonna. Ekituufu kiririze ng'omuntu ndi musanyufu nnyo olw'amagezi Mukama agamba nti nina ebintu byenkola oluusi nga bisuka ku ntegeera yange. Neneebaza Katonda ate bintu ansobozesa okubituukako. So tukola modification, tuzimba bumpers ezo, oyagala kufiira motoka erabike bulungi, okugigola mu ngeri erabika bulungi. Ekituufu kiri nti DK modifications byetukola bya ddala. Naye nga tetubikola lwa ntegeera yaffe wabula olw'ekisa kya Katonda. So abavubuka entanda gye nnyinza obasibirira kyemmanyi abavubuka kye nnyinza obakuutira kiri kimu, beera mumativu n'ekyolina, beera mugumiikiriza. Katonda ye afaayo, weeyise bulungi mu bantu. Katonda okuwa asinziira ku bikolwa bye najja nga abitunulamu. Si buli muntu gw'olaba alina ssente nti yali wa ttima ebbanga lyonna. No, abantu abamu ettima baliyiga bukulu olw'embeera gye bayisibwamu. Kati osobola okukola ekisa ebbanga lyonna naye bw'okola ekisa ebbanga lyonna abantu abasinga oyinza okugamba ate bambi ekisa ky'obakoledde kwegamba nimubamu ab'ettima, mubamu abantu ab'ettima. So abantu abo ab'ettima weekanga nga naawe bakuyigiriza ettima nobeera ng'oyiga embeera etali nnyangu ne weeyisa ng'omuntu kugamba ow'ettima naye nga wayegaliyiga. Lwakuba ate n'ekira kyenneeweeyo abantu abasinga mbadde gamba n'ekirala nti omuntu like bw'oba nga Katonda yakutonda nga toli wa ttima era ettima tosobola lifuna kale ogezaako kukyeteekamu naye nomwana owulira nogaa naye nedda. So kyekiri kye nayiga nti oli bwakuyisa obubi bwe muleke mukwase Katonda. Ye Katonda oyo gw'olaba alamuza kisa.
ate tali yanguzi ate yeerabira ffe tukolera wano abantu n'omukolera emmotoka ni bw'omukolera emmotoka n'agamba nti nike sente zino tekimala naye nsigadde omanya emitwalo 3 naye nja kuzikuwa bambi n'ogamba kamuwe sijja teekawo mbeera bwegakale nze saamanya nnyo okulaga nnyo kasitoma wampera emmotoka ye basaaga nnyo okulaga bukopi bususse naye nga abasajja bakulu ogenda okulaba nga alaze embeera z'ekikopi nga ne bw'okuba essimu takwata ate nze nkuba essimu 1 2 3 4 ng'okita nga Katonda yakola ki yamanyi kuba sente Katonda azituwa kuzikozesa kati saaga nnyo kituufu mba sirina nnyo naye saagala kulaga nnyo bukopi bususse so bwere bamativu ne kye tulina ekitali kyo kireke ye Katonda alina enteekateeka z'obulamu bwo abaana b'olizaala bwe baliba nga bakuba mu better life era bajja kubeera mu better life so byebimu ku bigambo byensobola okuwa bavubuka bannange abali eyo naawe olinamu ku budde bwobwo eddembe ng'omuntu omulala yenna obudde obwo sibulina ekituufu mba mbwagala ni bwambula nze niwe ndwalira ku mulimu olinga balubu ninga balubu niwe ndwalira ku mulimu olw'ensonga bambi nze kampuni kati bwe mba siriwo bonna abajja baagala gwe singa tebansanga kiba kyabulabe naye nga olunaku nze lwesikwatira kuba lwa 7 gwe lwomanyi ng'olwomukaaga era nakoonako jono ng'aba mbeera ku kyaki olunaku olwo kale olunaku luninga nze lwenfunamu lwempumula kala kenyinza okwogerako eri bavubuka bannaffe ezimu ku nsonga ezikyasinza otusumbuwa nti ffe ng'abantu tetulina bugumiikiriza mu mitima naye mu bulamu bw'ensi singa Katonda akuwa omwoyo ow'obugumiikiriza omwoyo ow'obugumiikiriza n'omumusaba Katonda asobola okuwa omwoyo w'obugumiikiriza era mu Katonda buli omusaba n'akuwa omwoyo w'obugumiikiriza buli kyokola kiba kya ddembe osobola n'oba ng'olaba olina nusu 5 naye ng'owulira bikumala kati abavubuka ekyasinza okutwonoona ennyo twagala okuluvuubanira ebitali byaffe oba ebitannatuuka naye nga teri kibi kisinga kubanga toli mugumiikiriza era abavubuka bannaffe bolaba abasinga bolaba be batta kale si bonna nti buli gwe batta nti aba musobya oba nkinyonyola entya nti aba n'omusango naye ekisinga okuba ekikulu mu bulamu kubanga oli mumativu n'ekyo ky'olina kubeera nga oli mugumiikiriza Katonda like mu luzungu kiri nti God can lift you from nothing to something naye olina oba nga oli mugumiikiriza so gwali eyo oba oli musamize samira Katonda wo obanga omwesiga nakukolera obanga osinza lubaale bino ebintu ebyenjawulo naye Katonda musabe nnyo akuyigiriza obuki obugumiikiriza teri ddembe lisinga lya bugumiikiriza ne mugumiikiriza mwe musinga okuba ebisoomooza naye ebisoomooza ebyo bitubitamu ne bituyigiriza okuyiga butya bwe tuyinza okutambula mu nsi kuba ensi gye tulimu ejjudde omuliro erimu amaggwa nti bwe likufumita likuyitamu paka mu mutima so kireetedde abantu bangi okubanga mu nsi eno balina enkovu ku mitima osanga olusi batasobola kuddamu kwerabira nga omanyi omuzungu agamba nti every scar has its own stories kati oba n'enkovu ku mutima naye ng'enkovu eyo eyinza obutakuvaako naye ng'ate enkovu eyo ekuyamba nti buli woogijjukira ekuleetera okwongera okwebuulirira n'ogamba nti ola kino kiri bwe kiti kino kyali bwe kiti kankole bwe nti ne bwe noyongera okwewumbako kyekiri ekyeggongo nti buli olikoonako erikulaga maanyi nerikulaga obukakamu bwe liyina nerikuvunnamira neryezinga bw'ogenda naye nerisumuula era bw'oddamu n'olikoonako nga lyewombeeka kitegeera awo n'akaddo ke bayita muko singa omukoonako nga yenna yeewombeeka naga mukulu kola ki era bw'ogenda mu budde bwe obw'eddembe amala n'akola ki n'addayo so ekyo kikulaga nti buli kimu kirina ekiseera kyakyo ensi buli wogireetako amalala naye ekugunjuza amalala naye buli obeera ng'oli mukkakkamu bw'oba oli mukkakkamu ensi ekugondera naye buli oyagala ate okugiraga amaanyi naye ekulamuza amaanyi
teri kisinga ekyo. So bavubuka bannange tubeere bakakkamu, twewale nnyo okudduka nga tewali atugoba, twewale nnyo okuluvubanira ebyo ebitali byaffe. So tujja kutuuka ku buwanguzi, Mukama nga ye mubeezi waffe. Bannange bye bigambo by'omukulu, ngenda basaba ayongere ababuulire biki byakola nawe awasangibwa tumalirize. Dike amannya agange amatuufu yenze Dike bali luno, naye n'erinnya lyange ery'ekikere sijja lyogera nga ndi musajja wa Lugave. Nzaalibwa Lugazi, omwana nzaalwa ye Lugazi. Nkola modification. Bwenjogera modification, ebintu bingi bisobola okukolebwa modification, naye nze ndi wa mamotoka. Nzimba design za fashion za bumpers. Kugamba nze nkola emmotoka n'ekyuka okusinziira bwe yali erabika, ne tugikolamu upgrade. Tukola panel beating, kwe kugolola. Frame alignment, osobola okugolola emmotoka naye nga yeetaaga kye bayita frame alignment, nga bw'ogidda mu nsonda ey'emabega n'ogitunula bw'oti nga wano bw'oti ng'eraga teri straight. Zezo zolaba kukubo ng'erimu kano ddala nga zikkanta. Kati yo kanta naye wabayo emmotoka nga yakyama ng'engolola teyali nnungi. Kyekiriwo. So kuwekanga nga tugikozeko frame alignment. Frame alignment ekwatagana ku nzigi ezo n'ebira bingi. Spring waffe ali perfect 100%. Tusobola n'okuspring emmotoka tumaze okugijjako langi yonna. Tulina kye bayita paint remover. So basebo mbasa mujje mutuwagire, tusangibwa Mukono opposite Starbex, kumpi ne ku Mbuzi. Nzikiriza Mukama nga mbeezi wange, bw'onaakolagana naffe togenda kwejjusa. Mugenyi n'olunaku olwaleero tujja kuba twongera okuwaya. Mukama wange neyanziza obudde bw'ompadde, essawa zo z'oyonoonye. Nzaani sebo gwasinze, nzaani Ssekiwaabwe, nze ndaba gwasinze omukisa gw'ompadde n'obudde bwo. Ye ssebo, era nsaba Mukama ko ky'osinga okwagala. Ye taata.